Mukikakasa nti Kyagulanyi anabeera safe mu byanga gye batamwagala. Kuba kati abantu mubawadde ekyokukola. Abantu bategedde nti osobola okukwata omuntu n'omukuba amayinja n'atakukwata oba n'atakuddi. Agakagwawo amawulire hasi malungi eri sayidi ya Alien Skin we tuwulira ssaawa zineeno embeera eyongeddeho okutabuka obwongo bwe bwegasse wamu ne sikaali ye byonna bikuletedde aba Alien Skin beesunze okukuba Bobi Wine amayinja nabo vidiyo yonna mu maaso awo ngikuletedde mukazi we abikuttemu naye nga tetunnagendeyo akatambi kano ka video kano mbadde nsaba mukampe leka like awenkaso tambula katukire obonna banjagadde okumanya kweno information naddala abaana ba National Unity platform team Bobi Wine wamu ne team Alien Skin no video mbadde nsaba mugikoleki mugisharing kwanga mulimu bingi ebyokuyiga omukulu aganaga olunaku olwaleero avudde bambi nalabula Alien Skin nagamba nti Alien Skin omusajja gugeza kukubeera nga otambala nze namulabako mu kalulu wali mukwano gwange Alien Skin era tuyina nyimba nyingi nnyo ndowooza twategeerako wankulu kukufena ababiri naye omusajja Bobi Wine mwesonyiwe ali omukulu alifaganaga yamaze nakkiriza nti Bobi Wine w'amaanyi era wonyine nyini omukazi wa Alien Skin amanyikiddwa nga Jenny abeera ebweru yasobodde kuvaayo naye n'ayingira mu lutalo luno ng'agamba Bobi Wine nti no Bobi Wine wegendereze tugenda kubeera naffe nga tufuna abantu abagenda okukuba amayinja mu kampeni. Bobi Wine osobola mukuba amayinja ku kampeni gwoba okakasa awo mu comment section njagala kumanya oba balowooza asobola okuba Bobi Wine amayinja mu comment section sokolize amagezi kalifa ge yawadde Alien Skin mali nkwetire mukazi w'omukulu Alien Skin agezaako okubeera nga akangatisa Bobi Wine. Nzola babayimbi sabayita kuki mu campaign zange kuba unyabizibu ng'ebyo kuba unyabizibu kwa example ba Alien bonna bali balina okujja nenga Alien alina obuzibu ne people power nga bwe muleeta bagenda kugamba Khalifa begase ne Alien balwanise Bobi Wine Alien era temuli kyobola bateyajja nenda bange ekintu ekyo kigenda kuleeta abayimbi oli ayagala omwimbi abeere ku side ye ne ngamba waayi kino kikwata ku nze kankubaganye bantu bange bamba akalulu nga nze nga sireese muyimbi so abayimbi njala bakitegeera essaawa zino nti embeera y'ebyobufuzi eri mu ggwanga abantu bali sensitive nnyo baliro takola mulimu gwo naye toyambala ngweza ziraga kala yonna kubanga yabadde agenze ku university kati already akirizibwa okuzamba yonna kubanga n'aba ready n'aba yera abawaga abatawagala ready bajja kugamba oyo wa Nuupu ate ofiirwa emirimu abayero gye bandikuwadde n'aba Nuupu we bakulaba bagamba ate we bakulaba mu FDC bwate gwe jangu oyimbe ogende nga toyambadde kintu kyamune tokutte bendera yonna teweesizo sigale ng'oli newto obo kitegeera ne buli bwoyambala bwoti kitegeeza oba okkiriza nti kati I belong am affiliated to this party ndiweno kala. NUP obadde okimanyi nti waliwo omuntu aleeta ekiteeso aleeta ekirowoozo aleeta enkola nga mpya nga enkola eno agireeta kukosa bantu balala naye enkomerero ne weesanga ng'emukosezza. Omanyi nti mutuleetedde akantu akapya ak'okuba nti abantu bajjukira nti waliwo amayinja ag'obwereere kanneetikka amayinja tujjukire tusikeyo olutambi edda wabeerangawo kibooko abasajja ne bateeka kibooko mu mmotoka nga ze zikuba kibooko ne bamala ne bazita ne baba nga kati maanyi ge gakola kati amaanyi gavuddewo mutuleetedde mayinja. Tweyanzizza nnyo tweyanzege ekibuuzo kiri nti Kyagulanyi ali seefu ku mayinja ago. Omuntu yenna supportinga Kyagulanyi ali seefu amayinja ga bwereere mind you ga bwereere sina kasonto akasomuntu anagenda mu dduuka n'agula ejjinja lya bwereere ekitegeeza nti omuntu akyasobola okwetikka kilo 3 ez'amayinja n'abeera ng'atambula nazo mu mmotoka ye n'atambula nazo mu nsawo ye ng'azeetisse. Waliwo abaana abaagala omuntu ne bamwagala ku mutima. Njagala babuuza kino ekintu kye mwatandise ne Fangoni eky'okukasuka amayinja mugenda kumalako nakyo. Mbakubiriza mmwe bafanzi b'Alien Skin nyina live kwendabye bambi nga abaana bakaaba. I think ndabyeko Jasi ng'akaaba bubi nnyo temukaaba. Muyina kwegumya
Mwina kwesiba bigoye mu lubuto ne muga ntoke. Ono ye muntu gwe tuwagira. Omuntu gwe muwagira akoleddwa buli kiramu mu Uganda. Nasigala nga wali nga mumutunulako. Njagala ombuulire lwaki Alien Skin Palaso yamuyingirira, lwaki teyasobola kumutuukako. Ate nga jjukira kwali kufana kuwona. Palaso yalina ebiso ng'amaliridde. Alien Skin yandivudde nga naye yeerwanako naye ng'amaliridde. Oba oli anamufumita ekiso, Alien Skin n'afa. Naye teyamutuukako. Lwaki eyiganga baakubye amayinja ne bagakasuka, lwaki tegamusse? Kitegeeza nti ono saddaaka. So mwesibe bbiri, mugenda kukaaba, mugenda kunyiiga, naye musigale ku mulamwa. Bino bye mutuula ku live zine mukaaba, mulaga zine enkodomale za NUP, nti muweddemu amaanyi. Tokkirizanga kukaaba ng'omulabe wa kulaba. Tokikola. Muziwadde amaanyi. Jasi vaayo okole live. Nga tokaaba. Wabula ng'okakasa bannayuganda nti ekibiina kya NUP, kibiina ky'abasiru, kibiina ky'abatategera, kibiina ky'abantu abatasoma, kibiina ky'abantu abagwa eddalu, kibiina ky'abasiba abantu. Ekyo ky'olina okukola. Omukazi omulwanyi bw'atyo bw'abeera, omusajja omulwanyi bw'atyo bw'abeera. Ku ssaawa y'olutalo toggwamu maanyi. Abaana abafangoni. NUP temugitambuza, mutambuze Alien Skin. Ne bw'oba oyogera ku nsonga eyabaddewo, tobawa nnyo maanyi. Temubalaga nti muweddemu amaanyi. Ho! Nyongezezza eddoboozi nno, nyina okunywa katirita nga 3 ez'amazzi. Olonze mba mpeddeyo. Okay? So, abalungi baffe. Nsigala mbabuuza. Gano amayinja ge muleese. Mukikakasa nti Kyagulanyi n'abeera seefu mu byanga gye batamwagala. Kuba kati abantu mubawadde ekyokukola. Abantu bategedde nti osooka okukwata omuntu n'omukuba amayinja n'atakukwata oba n'atakuddisa. Kyagulanyi ali seefu, muyina ntegeka ki gye muyina waawo? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu, omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa. Okuva edda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano, n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi. Mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.